Tuddayo tunuulira ekisaawe butya bwe kiyimiridde nga essira enkyaleero tujja kulissa ku ntegeka z'ekibiina ekya Alliance for National Transformation NT naye nga tulina kutuukayo eyo kankujjukize nti yo ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 yandibanga yeeyongedde okufuuka ensonga wano mu ggwanga Uganda. Amawulire si malungi nnyo. Naku ez'omwezi mwenda lipooti eyafuluma njogera ku lunaku olw'okusatu we bwazibiraawo nga tutegedde nti abalwadde bazze beeyongera bweyongezi abakwatibwa obulwadde obwa COVID-19. Awo nno ne reports eziva mu ministry ebyobulamu ziraga nti n'ebikozesebwa nabyo byandibanga byeyongedde okukendeera kuba abalwadde lwe beeyongera amalwaliro geeyongera kufuna pressure oba kufuna akazito n'ebikozesebwa byeyongera kukendeera. Tukitegedde nti tuli ku level 4 omwo mwe muli community transmission nga obulwadde busaasaana nnyo mu bantu ne mu bitundu gye bawangalira ekitegeeza nti tuteekwa kwongera bwongezi ku awareness ne vigilance okulaba nti ekirwadde kino obuulyawo tekyongera tukosa. Mu mbeera eyo ebyobufuzi bikyagenderera maaso naye oba nkugambye nti tewali kinene kikyuseewo ku mbeera ebaddewo olw'okubeera nti abamu mu bannabyabufuzi tebannaba kubaako kye bakyusaamu mu nsonga eyo ey'okulaba nti bagondera amateeka n'ebiragiro byateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 naye era omulanga gwegwo ffe twekuume era nabo tubakubirize nti obaolyawo yeba message yaabwe okulaba nti etuuka eri buli munnayuganda mu nsonga eyo ey'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. We buzibidde neera olunaku lw'eggulo twazeemu neera okulaba nga ebitegekebwa okukozesebwa mu kalulu ka 2021 polling materials byayongedde neera okutuuka mu ggwanga Uganda. Twogera ku obukonge bw'obululu ballot papers ndooza mwe muli n'ebirala ebyetaagisa okukozesebwa naye essira liri ku bukonge bw'obululu ballot papers. Olunaku olwokusatu akawungeezi first batch ekitereke ekisooka ekya obukonge bw'obululu kyatuuka wano mu ggwanga Uganda n'olunaku olw'eggulo ndowooza era ebitereke ebirala byayongedde okuyingirawo mu ggwanga Uganda ne bikwasibwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama era kwe yasinzidde n'agamba nti akakiiko obaolyawo kano ke kabonera kalaga nti akakiiko kali ku mulamwa era keetegese okulaba nti kategeka bulungi akalulu ka 2021 mu bwatuuse obululu bwasooka bwali obwa omutendero gwa districts ez'enjawulo ku government mu bitundu bya districts ez'enjawulo so nga ate olunaku lw'eggulo ekitundu ekisooka eky'obululu oba obukonge bw'obululu obugenda okukozesebwa mu kalulu k'obwa presidential elections eggulo ekitundu oba ekitereke ekisooka kyasobodde okutuuka mu ggwanga Uganda. Awo nno ndowooza otegedde nti tuli ku mulamwa akalulu ennaku z'omwezi 14 January tujja kubanga tulonda president ate tulonde ne ba members of parliament. Weetegeke munnayuganda ali eyo. Nyongera neera okutegeeza nti waliwo ensonga endala yalabiseewo olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa kulira akakiiko ka Parliament ya America giyite House of Representatives ku kakiiko ak'ensonga z'ebweru onono yavuddeyo n'awandiikira US Secretary of State ye Mike Pompeo n'amuwandiikira ng'amuga nti ensonga eziri e Uganda zeetaagisa okulowoozebwako ng'ayogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu yayogedde ne ku kigambo ky'okuba nti obaolyawo gavumenti oba obukulembeze obuli mu buyinza mu ggwanga Uganda bwandiba nga busazeewo okukozesa omukono gw'ekyuma yakozesa ekigambo authoritarian oba authoritarianism yandibanga bo mu kulaba okwabwe bagamba nti yandibanga esimbye amakanda mu ggwanga Uganda.
kwabadde kwemulugunya yabadde concern nga kulira akakiiko akakwata ku nsonga z'ebweru mu Parliament ya America awandiikidde US Secretary of State. Secretary of State wa America abeera ku level eya Minister wa Foreign Affairs mu mawanga amalala nga wano mu ggwanga erya Uganda bamuwandiikidde nga akulira akakiiko oba ssentebe w'akakiiko yamuwandiikidde ku nsonga ezo era Mike Pompeo nayanukula n'agamba nti ebiri e Uganda feno tubitunuulidde n'eriiso George era tulowooza nti abakwatibwako ku nsonga eyo bajja kubaako ne kye bakolako ku nsonga ezo ez'eddembe ly'obuntu n'okulabika nga demokrasiya abukaala mu ggwanga Uganda era n'akakasa nti United States of America erina interests mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu region okutwaliza wamu era ne wabaako n'abanene abagundiivu 7 abaanokoddwayo nti mu nsonga eyo eya eddembe ly'obuntu bandibanga bateekwa kukolebwako oba mbeera endala. Yawandiikidde ne Honorable Stephen Monchin ono ye secretary owa department ya treasury oba oliawo ensonga bwezityo bwe zatambudde erudde eyo twalabye okwanukula okwavudde eri State Minister owa Foreign Affairs Honorable Hilary Onek yagambye nti ensonga ezo ez'eddembe ly'obuntu n'ebyaliwo mu kwekalakaasa eggwanga erya Uganda ligenda maaso n'okubinoonyerezaako era process egenda maaso so obaoliawo tewandibaddewo ekyetaagisa okweraliikirira ku nsonga eyo. Kale ffe nga tuzeeyo ku byobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda twandyagadde actually ku nsonga ya campaigns twazeemu okulaba era tiagasi yanyuse mu bitundu ebyeregu Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi gyali mu kiseera kino erudde eyo ng'asagula akalulu mu bitundu ebyo kinayogedde mu ntandikwa nti okukaanya obaoliawo tekunaba kubeerawo wakati waba nabyabufuzi okusingira ddala ku ludda oluvuganya gavumenti ne akakiiko k'ebyokulonda obaoliawo n'abakwatibwako ku nsonga eno eya security olwa ekirwadde kya COVID-19 okulaba nti amateeka oba ebiragiro byateekebwawo biteekebwa mu nkola. Bajja kunkakasa nja kufuna okukakasibwa nti omugenyi wange alwedde then mu kwanjulire tutandike program tuli ku nsonga eza campaigns ezigenda maaso wakati mu kusomoozebwa okw'ekirwadde kya COVID-19. Nkugambye nti mu ggwanga Uganda tufunye ekyekango twalabako embeera ey'abalwadde abasingira ddala infections ezisingira ddala obungi okukakasibwa mu lunaku olumu ndowooza lwa lunaku lwakusatu infections bwe zalaga nti reports bwe zalaga nti twafuna infections ezisoba mu 100 olunaku olumu bwe ruti awono nekireetawo okweraliikirira nti bw'obanga tewaliwo kikoleddwa amangu nnyo n'embiro ate twandiraba nga abantu baffe bazeemu okutawaanyizibwa oba okutondoka obaoliawo nkyogere bwe ntyo neera ennaku z'omwezi 9 twafunayo 8 twafunayo ndowooza abantu 12 abaafa mu lunaku lumu ya record ey'abantu abafa mu lunaku olumu bwe ruti mu ggwanga Uganda ate ndaba records ez'olunaku ennaku z'omwezi 9 ziraga nti omuntu omu yekka yafa. Tulinza okulaba record oba stats ez'olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi 10 zo ndowooza zijja kufuluma olunaku olwaleero ezo nazo tutegeere byatambudde bitya naye obubonero obuliwo obulaga nti obaoliawo ekirwadde bwe kibanga tekisaliddwa magezi mu kiseera kino kyandeyongera ate okusaasaana n'okukosa bannayuganda abafudde tubalabyeko abalwadde tubalabyeko ate obaoliawo ekyetaagisa kwe kwongera okunyweza twalabyeko n'ebitongole by'okwerinda olunaku lw'eggulo mu kibuga Kampala wakati mu Central Business District bitandiseewo ebikwekweto ebyenjawulo eby'okufefeta abo abatagoberedde biragiro omuli n'okwambala masks nga bakwatibwa katulowooze nti obaoliawo ekyo kinayambako mu ntegeka y'okulaba nti bannayuganda bagenda maaso n'okuteekesa mu nkola SOPs standard operation procedures ezateekebwawo okulaba nti okusaasana kw'ekirwadde ekya COVID-19 ate tekweyongera bweyongezi. N'amawulire agatali malungi ge gavuddeyo era galaga nti
ensonga ya oxygen nti oxygen waliwo shortage waliwo obwetaavu si bwetaavu nno ensonga ya oxygen omuka oguyambako abalwadde ba COVID-19 okussa n'okuweweera gukindidde mu malwaliro embeera eyo ereetawo obweraliikirivu nti ebikozesebwa bwe bibeera nga mu kujjanjaba bwe bibeera nga bikendedde ate nga abalwadde bweyongezi infection zeeyongera kyandibanga kireetawo okweraliikirira nti embeera yandibanga egenda kubanga eyongera okusajjuka mu mbeera eyo. Omukulu gwe njogeddeko wali chairman w'akakiiko aka Foreign Affairs mu House of Representatives mu America ye mwami Eliot Engel yomu avuddeyo n'awandiikira US Department of State ng'alaga obutale bumativu oba concerns ku ensonga y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda egenda maaso n'embeera eya embeera y'omukono ogw'ekyuma bo gwe bagamba nti oba n'akazito akateekeddwa ku bavuganya gavumenti mwe muli ne bannamawulire bwe bityo. Ekiwandiiko kyabadde kigaziiko kye yawandiise naye tujja kufuna akaseera era tukitunulemu akaseera bwe kanaba nga katuuse nkugambye olunaku olwaleero tutunule mu campaigns za bannakibiina kya Alliance for National Transformation ANT nga ntegeddeko nti olunaku olwaleero candidate waabwe retired Major General Mugisha Muntu ajja kuba mu bitundu ajja kuba akuyega asagula obuwagizi mu bitundu eby'Ebbuko Buko and Queen districts eyo no yajja okubeera olunaku olwaleero retired Major General Mugisha Muntu mu ntegeka ey'okulaba nti asagula kalulu. ANT kyekibiina ekyeby'obufuzi ekikyali ekito bwenjogera bwentyo mba ntegeeza nti kyakatondebwawo oba kyakazimbibwa juzi wano emyaka ndowooza giringa ebiri weewaawo naye ate byebimu ku ebibiina ebyavuddeyo ne biraga nti oba oliawo bize kulongoosaamu mu nsengeka y'ebyobufuzi bava eri nga bagamba nti omulamwa gwabwe gw'okuzimba ekibiina ekizimbiddwa ku values structures byonna ne systems byonna nga biri rooted mu values oba values nziyite sisobola ziyita nono naye yes ndowooza kyandibanga kyekyo naye nga ensonga ya values gye bakulembeza mu nsonga y'ekibiina kya Alliance for National Transformation era obaoliawo kyekibiina kyetutaddeko eriiso ejjogi okakasa nti tulondole okulaba nti kyebogerako ekya values mu politics kisoboka oba tekisoboka emyaka 5 emyaka 10 maaso tujja kubanga tukitunulidde okulaba omusingi gwe bazimbiddeko gwe bagamba ogwa values oba banasobola okuwanirira values ezo era ne bakakasa nti values nsonga mu mbeera eyo mu politics kubanga gye tutambulidde yonna gye tuyise ogenda okulaba nga politics oba ebyobufuzi kizibu okulabamu ensonga eyo gye boogerako waliwo n'endowooza eyatuuka okulowoozesa oba okutandika okutambula nga tulowooza nti ebyobufuzi bibeera byakuyiya bibeera tebibeeramu nnyo mazima bibeera bya bulimba ebyobufuzi bibeera byakulaba nga oyitawo embeera eyo ebyobufuzi ekifaananyi kyetutunulira mu byobufuzi kyekyo. So ekibiina kya Alliance for National Transformation bwe kivaayo ne kigamba nti kizimbye ekibiina oba abakulembeze baakyo bagenda kuzimba ekibiina nga bakizimbira ku values ate nga baemphasizinga n'ensonga ya structures awo no booliawo yandibanga suula mpya mu byobufuzi bya Uganda gye tugendeyo maaso ku lugendo lwa demokrasiya obooliawo twandabanga tufunyeeyo ekibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okutuwa ekyenjawulo mu byobufuzi ne mu ntegeka ey'obukulembeze. Bwe twogera ku values twogera ku integrity twogera ku service delivery effectiveness in service delivery
twogera ne ku honesty ebintu obolyawo byoyinza okuga nti byakekwa biri scarce mu ntegeka ey'ebyobufuzi oba ey'ebyobukulembeze batono nnyo abakulembeze bosobola okugamba nti balina webali abalina integrity webali n'esibe bangi nnyo oba olyawo ate ne mu service delivery ezo z'ensonga enkulu oba olyawo ezandibadde zikulembera ne mu kulonda kwennyini kwe tulimu kati okwa 2021 oba olyawo bye bimu bye twandibadde tutunuulira bwe tubanga tulonda abakulembeze ne tutunuulira values ne tutunuulira integrity ne tutunuulira honesty ne tutunuulira ne ensonga nga nationalism okuba nti bw'obanga wakuweereza oteeka okuba nga olina ensi yo oba eggwanga lyo ku mutima mu mbeera eyo mwetusuubira nti mwetusuubidde nti Alliance for National Transformation bwebanga kyeboogera kye bagenda okutuukiriza ebyo bye tugenda okulabako oba olyawo mu maaso eyo bwebabeera nga basigadde bayimiridde ku mulamwa gwennyini ogugwennyini. Atulaba ku Solo TV kugambye nti ninza okulaba nga nfuna obukakafu nti omugenyi wange alwedde bw'anaabeera nga alwedde nja kubanga mukutuusaako then tutandikirawo wenyini tunule campaign zitambudde zitya tubuuze ebibuuzo. Alliance for National Transformation abakulembeze baayo ogenda okulaba nga mulimu diversity mu bukulembeze bwayo naye gwe tugenda okukyaza enkyaleero oba olyawo aina base gyawaniridde bwe njogera ku political base njogera ku kitundu ekyeggwanga ekimu ekibiina ky'obufuzi kyekisobola okugamba nti eno ye base yaffe eno kuno kwe tusinziira ye stronghold. Tulabako ebibiina nga National Resistance Movement oba olyawo wandigamba nti stronghold ya NRM eri nga mu western erudde eyo oba kale bwe kityo Forum for Democratic Change FDC emabegakawo tubadde tukimanyi bulungi nti stronghold yaabwe eri nnyo mu bitundu ebya South Western erudde eyo nga mu district y'e Kasese kale oba olyawo ne Rukungiri bwe kityo then n'ebibiina nga Democratic Party omanyi nti stronghold yaabwe eri wano mu Central Region oba olyawo n'ebibiina ebirala bwe bityo. So tutunulidde ANT Alliance for National Transformation bo stronghold yaabwe oba eneebeerawa oba kyetaagisa oba tekyetaagisa naye era ngamba oba olyawo nti kyetaagisa nti ekibiina ky'ebifuzi mu values oba mu byetaagisa ekibiina ky'ebyobufuzi ne mu kwewandiisa ekintu ekikulu kubeera ne national outlook tekiteekwa kubeeraawo nga ekibiina ky'ebyobufuzi nti kyo kiri wano bwe kiti kiteekwa okubeera mu kitundu ky'eggwanga bwe kiti oba nga kizimbiddwa ku mulamwa gw'abantu ba mu kitundu bwe kiti naye ate ku nkomerero ogenda tosobola kujjawo ensonga y'okubeera nti ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okubeerako ne stronghold nti mu kitundu bwe kiti eky'eggwanga manyi nti lazima omwo mwe tulina obwagizi obusinga obungi. Tulabyeko emabegakawo omunaku entonotono National Unity Platform presidential candidate Robert Sentamu Kyagulanyi bwe yabadde nga talaga ebitundu ebya West Nile twalabye ekifaananyi oba olyawo ekiraga nti West Nile region yandibanga yegenda okubeera stronghold ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Enkunga namungi w'omuntu eyakuŋŋaaniddeku oba eyalabise ku nkuŋŋaana za Oweekitiibwa Robert Sentamu Kyagulanyi mu bitundu ebya West Nile okusingira ddala mu bitundu eby'Ekoboko ebitundu nga ebitundu ng'Ekoboko walabye nga oba olyawo yegenda okubeera entabiro y'ekibiina ekya National Unity Platform yegenda okubeera stronghold oba olyawo yegenda okubeera power base eya National Unity Platform. So nkugambye nti omugenyi gwensuubira okubeera naye enkyaleero y'omu ku abo abadde bakomandinga respect abadde balina omukono omunene
ekirime mu kitundu ekimu ekya eggwanga Uganda ate nga eddoboozi lye obolyawo liwa essuubi nti ku mulundi guno twandiraba nga Alliance for National Transformation nayo efunye stronghold, efunye power base kwegenda okusinziira obolyawo okusaasaana mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. Nkugambye nti Alliance for National Transformation kibiina kyekimu ekipya oba ekijja ebyakatandikibwawo ebyakatondebwawo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ate kyo ekibiina kya Alliance for National Transformation ne National Unity Platform oba giyite NUP ebibiina obolyawo ebitunuliddwa mu kaseera kano aka ebyobufuzi oba aka campaigns ezigenda maaso nti bagenda ku performinga batya mu kalulu akaddako aka 2021. Bw'oba otunuulidde ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC ekyatondebwawo mu mwaka ogwa 2004 nga kikyali reform agenda kyo kyafuna omukisa ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC kyafuna omukisa nti gye kyava mu reform agenda eyatondebwawo oba eyafomingibwa mu 21 awo mujjukire nti 21 twalinawo akalulu wano general election ate reform agenda mu kiseera ekyo mweyalagira nti oboolyawo eyina ekyeruubirira maaso awo ekyavaamu ekibiina ekya Forum for Democratic FDC era candidate Dr. Kizza Besigye mu kiseera ekyo yakola bulungi nnyo mu kalulu ka 2021 ne mu kalulu akaddako aka 2006 nako yakola bulungi. So mu kiseera kino wengambidde nti ekibiina ekya Alliance for National Transformation n'ekibiina ekya National Unity Platform bitunuliriddwa nnyo mu kalulu kano akaddako aka 2021 nti bigenda kukola bitya ku mulundi guno kuba kino kyeki akaseera nga kano ke kasobola okuyambako ekibiina okufuna momentum. Simanyi oba otegedde kye ngamba nti akalulu kano aka 2021 ke kasobola okuwa ebibiina bino ebibiri ebyakatondebwawo mu kiseera kino momentum eyo oba olyawo en'ebisindika ebyongereyo mu maaso mu byobufuzi bya Uganda mu myaka ejijja. Simanyi oba ntegerekese bulungi nti it is a test. The 2021 elections will give these two political parties a test, a big test nti performance yawe performance ya ebibiina bino ebibiri yegenda okuwa momentum ebibiina ebyo okweyongerayo mu maaso. Ekyokulabirako katugambe nti ekibiina ekya Alliance for National Transformation ekyakatondebwawo oba ekibiina ekya National Unity Platform ekyakatondebwawo ekitana kumala na myezi 3 bwe kibeera nti kisobodde okufuna obuwagizi mu kalulu aka 2021 ngamba nga kawedde n'olaba nga kifunyeyo ababaka oba olyawo abaweranga 10 oba 20 oba 30 nga kibafunye mu parliament ne kibeera n'ababaka abo mu parliament nga ebibiina ebibaddewo ebigundiivu nga Uganda People's Congress olwaleero birina ababaka 6 mu parliament. Ekibiina ekya Democratic Party ekyava mu mwaka 1952-53 gye kyatondebwawo eyo emyaka kisoba mu myaka 6 nga olwaleero twogera ku babaka 15 mu parliament Democratic Party. Ebibiina bino bebanga bisobola okufuna ababaka basoba mu 15 oba 20 ekyo oba olyawo oyinza okugamba nti ebeera achievement nini nnyo mu ntegeka era mu bibiina ebyo byennyini ebipya ate nga bijja ebya Alliance for National Transformation oba National Unity Platform era oba olyawo wandigamba nti kiwa essuubi eri ebyobufuzi bya Uganda nti well twandibanga tuli ku mulamwa olunaku olwegulo twabadde wano nga twogera ku bibiina ebinansangwa okuba nti olwaleero biwenyera bitambula biwenyera ate weewuunye byandibanga bigenda kwongera oba olyawo okufuna obuzibu n'okutaataganyizibwa mu mbeera eyo kuba challenges zibabadde nazo tosobola toyina wosinziro ga nti ziweddewo zo zikyaliwo ate zandibanga zeyongedde kuba ekibiina kya Democratic Party wetwogedde olunaku olwaleero ababaka baakyo abasinga
bamala okulaga nti bayina ebibiina ebirala bye beegaseeko. So well waliwo omukisa ogw'okwongerako okuba tugenda mu kalulu. Tusobola gamba nti Democratic Party tegenda kufunayo baka bapya, esobola okufunayo naye ate n'ebizibu oba challenges ezibaddewo wandikiriziganya nange nti tezinaba kugwawo. Baba nga badde boogera ku infiltration nti ebibiina bino bifunye okuseketererwa n'okunafuyizibwa kuba they can testify to that nti bafunye okunafuyizibwa ne political environment ebaddewo mu ggwanga Uganda tebaganya kwetaaya, tebaganya kukunga, tebaganya kukuŋŋaanya n'okubuildinga capacity. Then tewali bubonero oboolyawo obwenkukunala obulaga nti embeera eyo eweddewo. So ebizibu bwebanga bikyaliwo, challenges ezibaddewo bwezibanga zikyaliwo, kizibu nze naawe okusinziirawo ne tugamba nti ebibiina bino ebyobufuzi binansangwa nti bijja kukolawo ekyenjawulo. Tulabe UPC, Uganda People's Congress, nga ebadde n'ababaka 6 ku mulundi guno nti efunye ababaka 40 oba 5 mu parliament, nga 20 awedde, ngamba akalulu ka 20 nga kawedde. Ekyo yandibanga miracle, ate miracles tezibeera za jjenjeero nti nyangu nnyo okusinkana oba okulabikako bwe bityo. So byebimu byetutunulidde enkyaleero. Nja kugamba nti tuwumulemuko bwe tuva mu kuwumulamuko awo, oboolyawo omugenyi wange ajja kuba amaze okwetegeka, ate mu kwanjulire tugende mu maaso tukubaganye ebirowoozo ku byobufuzi bya Uganda n'ebyobukulembeze bwe bitambula nga tuli wakati mu kalulu aka 2020. Amanyize tusima pro kankuwumuzeemu bwe tukomawo program Omunyo ku makya egenda maaso. Tova ku Soul TV Omunyo. Soul Television Femunyo. Soul Television Femunyo. Butelevu kuoli ku Soul TV program Omunyo ku makya egenda maaso. Amanyize tusima pro tunulidde akalulu ka 2020 butya bwe kayimiridde mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze. Nkukulisayo mukumulamu okwo, kankutegeeze nti tujja kwayo omukisa osobola otuwa endowoozayo gye bujjako mu maaso awo kubigenda mu maaso butya campaigns bwe zitambula, okusingira ddala ku kibiina ekya Alliance for National Transformation kye tuli nakyo ekyaliro. Era omugenyi wange bw'anaabeera nga redde yakubanga mu kukwasa asooke atuwe update wawe batuuse mu campaigns kiki basuubira, balaba batya embeera yonna okutwalizawo mu ggwanga Uganda. Twalabyeko embeera eya ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC olunaku lw'eggulo bwe bavuddeyo ne babanga bakwasisa amateeka. Ssemateeka bwenga bwagamba mu kibiina ekya FDC, naye ate ne babaayo amaloboozi agamba nti oboolyawo enkola eyo yandibanga egenda kukosa ekibiina. Naye zensonga zezimu zetuze twogerako, nga twogera ku systems, twogera ku structures okubeera respected, okubeera nga structures nazo ziweebwa omukisa ogunyweza oba ogwetengerera ngazo. Naye ate tujjukire nti systems ne structures nazo ziriko abantu individuals and humans abazikwasaganya. So ye conundrum oba kwe kusomoozebwa okuliwo oba ke kakuniza akaliwo nti ebyobufuzi bw'ogamba nti ebyobufuzi oyenforcing the law to the dot, ogambe nti etteeka ly'etteeka mu byobufuzi obaolyawo kyandibanga tekisoboka kuba ebyobufuzi mubaamu okukaanya, mubaamu n'okuddiriza
tesobola kunyweza naye era kisinziira ku poliisi y'ekibiina n'abakulembeze baakyo butya bwe batunulidde ensonga n'obukulu bw'ensonga yennyini. So twogera ku nsonga eyabaddewo olunaku olw'eggulo ng'ekibiina kya FDC kisazeewo okugoba bamemba baakyo abagundiivu ate nga bakulembeze mu kibiina omuli mukyala Ingrid Tulinawe Kamateneti yavuganya mu kamyufu k'ekibiina ku lwa Lukunjiri Municipality Member of Parliament n'atawangula ate bwe yawangulwa n'asalawo ate ku mulundi gwe gumu akomewo avuganye nga independent ate ku mulundi guno avuganye munnakibiina ngamba flag bearer mu kalulu kennyini akabindabinda ekyamuviiriddeko ye ne banne ababiri okugobebwa mu kibiina kya FDC. Ensonga eyo nayo bw'olyawo singa tufunye omukisa okusinkana omugenyi waffe gwemanyi nti sawa yonna obaolyawo tujja kumusinkana tubadde tutegese okumubuuza ye nga ye alaba atya ensonga eyo kuba nti alina akakwate kanene ku kibiina ekya Forum for Democracy FDC. Tujjukire nti ekibiina ekya Alliance for National Transformation twandigamba nti kyava mu FDC tekigulika bulungi naye ekituufu kiri nti abakulembeze b'ekibiina ekya Alliance for National Transformation beekutula ku FDC oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya mu kibiina eyo kyennyini ekya Forum for Democracy FDC nga bagamba nti entambuza y'ensonga oba y'emirimu mu kibiina kya FDC baali tebakkaanya na ntambuza y'ensonga oba y'obukulembeze mu kibiina kya FDC ekyabaviirawo okuvaayo ne batondawo ekibiina ekya Alliance for National Transformation. So tubadde tegese okulaba nti tufuna endowooza ye ng'omugundiivu mu kibiina kya Alliance for National Transformation ate tumubuuze ye ensonga eyo alaba ajjogerako ki ey'okuba nti ekibiina kivaayo ne kigamba nti ayawukana ku ssemateeka kyagamba ajja agobebwe ave mu kibiina kifulume. Abantu abamu abatunuzi b'ebyobufuzi kye batunuulidde nga omukono okozesa omukono gw'ekyuma obutawa mukisa consensus mu mbeera eyo ate mu byobufuzi obaolyawo consensus yandibanga nsonga nkulu naye ate tetusobola kubanenya kuba fe abamu abagamba nti structures ne systems ziteekwa kugobererwa ziteekwa kubeera respected ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kibeera nga kyakutambula genda mu maaso era ekyokulabirako kyekibiina ekya National Resistance Movement NRM enkola yakyo ey'emirimu bwe weetegereza ogenda okulaba nga ekibiina kya National Resistance Movement kyo tekiremera nnyo okuteeka nga bwe riri. Abakulembeze b'ekibiina ekya NRM ogenda okulaba nga ne bwe batakkaanya ne bwe babeerawo obutakkaanya mu kibiina ogenda okulaba nga bagambye nti kale katubaleke katubawe omukisa obaolyawo bandikola ki bantuuka ekiseera ne bakomawo ate kankakasa tulaba nti ensonga eyo yandibanga ekoledde nnyo ekibiina kya NRM. Ekyokulabirako kikino mujjukira bulungi ensonga y'aba Rebel MPs abakazi baako erya Rebel MPs omuli Honorable Theodore Sekikubo omuli Honorable Barnabas Tinkasimire n'abalala bwe batyo abavaayo ne bawakanya position oba bavuddeyo enfunda ez'enjawulo nga bawakanya positions ezitwaliddwa oba positions that have been taken by the leadership of NRM ne bavaayo ne baziwakanya naye nga bamemba mu kibiina kya NRM. Ensonga zaabwe kale wandigamba nti zali nga zikwatiddwa mu mbeera bwetyo ne zituuka ne mu kooti naye ku nkomerero twagenza okulaba bakulu nga bazeeyo ewaka beetonze ate bakomyewo mu kibiina era bwe twogerera Honorable Theodore Sekikubo Honorable Barnabas Tinkasimire ne banne bali mu kibiina kya NRM era mwe bagenda okuvuganyiza baweereddwa ne flag okuvuganya ku kadi y'ekibiina kya National Resistance Movement ekiraga nti obaolyawo embeera ey'okwagala obukulembeze obw'ekibiina okwagala okukozesa omukono gw'ekyuma ku bamembers gwandibanga obaolyawo gusobola okukosa ekibiina gye bujja mu maaso kuba abantu bano bw'ogamba nti singa ekibiina kyaga nti tubagobye kyandibadde ku mulundi guno
obuliawo nga kina ba members mu parliament abaka wa parliament nga batono nnyo omuwendo nga gwakendeera actually n'omukisa weeguli bana ababiri benjogeddeko ababiri waliwo n'abalala ababiri nga Honorable Barnabas Tinkasimire omukisa weeguli omunene okukomawo mu parliament ate bajja kukomawo ku kadi ya NRM bongereze actually bakuume omuwendo dominance bakuume dominance y'ekibiina kya National Resistance Movement ku parliament kuba bannabyabufuzi abamu well kyemanyi nti bakimanyi kyebamanyi kyenkakasa kiri nti bw'obeera nga oli kibiina kya byabufuzi nga toyina numbers mu parliament wandibanga ogenda kuba n'emikisa emitono ennyo okubaako byokyusa oba n'okutuukiriza programs mu manifesto gy'otwanjulira olunaku olwaleero ndowooza kankiddemu kitegerekeke bulungi bw'obeera kibiina kya byabufuzi nga toyina oba togenda kubeera n'ababaka mu parliament omuwendo gw'ababaka mu parliament oguli considerable oba abawerako mu parliament bitono nnyo byogenda okukyusa ekisooka ate n'ekyokubiri bitono nnyo byogenda okutuukiriza ku byosuubiza bannayuganda olunaku olwaleero kale obubaka ndowooza butuuse gye buteeka okutuuka ebibiina by'obufuzi ebyegwanyiza obukulembeze omuli Alliance for National Transformation omuli National Unity Platform omuli Forum for Democratic Change FDC abakulembeze babyo banga tebatunulidde ku nsonga y'okutwala ababaka mu parliament abangi bandibanga tebagenda kutuukiriza bisuubizo bye batusuubiza olunaku olwaleero ekyo ndowooza nkikulaze bulungi ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC bwe kibeera nti bwe kimala ne kifiirwa Lukunjiri municipality seat oba ekifo ky'omubaka owa Lukunjiri municipality mu parliament kikibadde nakyo kuba omubaka wa parliament owa Lukunjiri municipality honorable erinnya lyo teribuuse no honorable Kajinda honorable Roland Mugume Kajinda wa FDC already kati takyali mu race kuba bamuwangula mu primaries bwe kibeera nti Kamateneti Ingrid Tulinawe agobeddwa najjanga independent yes well already independent naye ekyo kiyinza okuleetawo embeera nti n'ekifo kyennyini ekya Lukunjiri municipality kibava mu ngalo so entebe emu ne bebeera emu bweti ekibiina ky'obufuzi ne kifiirwa entebe emu mu parliament kibeera ebeera loss nene nnyo eri ekibiina ky'obufuzi kuba tujjukire bulungi nti waliwo ebibiina by'obufuzi nga JEMA oba Justice Forum ng'erina omubaka ali omu yekka mu parliament Honorable Asuman Basalirwa ate eyo achievement nene eri ekibiina ky'ebyobufuzi nga Justice Forum omubaka omu bw'ati ebeera achievement nene eri ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna so nga ate waliyo ebibiina by'obufuzi nga CP ebitalina mubaka olwaleero ebibiina by'obufuzi ebirala nga ebirala byonna nga SDP nga byonna Social Democratic Party n'ebirala byonna ebirwana okulaba nga ati biba kono omubaka ne babeera omu bw'ati gwe bitwala mu parliament so ndowooza tukanye nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi banditunulirire nnyo ensonga y'okutwala ababaka mu parliament awo basobole one okuinfluencinga policy bw'influencinga policy obeera osobola bulungi okukyusa amateeka oba n'otuukiriza ne aspirations ne programs zo okusinziira ku manifesto yo then n'ekyokubiri obeera ne numbers awo ebiseera ebisinga we tusinziira okupima amaanyi ga ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kitabeera n'ababaka ba parliament awo n'amaanyi oba oliawo tusobola nti tekirina amaanyi mu mbeera eyo producer
nandisabye nti tufune enamba z'essimu ku TV yaffe obaoliawo tusobola okwogerezganyamu n'abalabi baffe batuwe endowooza yaabwe. Ekisooka ku bigenda mu maaso nkonye ku nsonga y'ekibiina ekya Alliance for National Transformation ne National Unity Platform okubeera nti ku mulundi guno akalulu ka 2021 ejja kubeera test nene ebayambako okwekifaananyi bannayuganda nti baloledde okudominatinga politics oba political future y'eggwanga Uganda. Oyogera ki ku nsonga eyo? Gulaba ki mu nsonga eyo? Ebibiina nga National Unity Platform binasobola okukola statement mu kalulu kano akabindabinda oba nedda? Ekibiina nga Alliance for National Transformation binasobola okutulaga, twogere nti okutulagako, binasobola okutulagako oba nedda mu kalulu akabindabinda aka 2021? Omugenyi wange onayo Winnie Kiiza alabika okubanga empuliziganya connections zitutimaye tetusobodde kumufuna, naye bwe tubanga tumufunye kijja kuba kya ttendo nnyo mu dakiika zino zisigaddeyo. Ebyuma eby'omuzungu byandibanga tebituganyiza kumufuna. Yabadde omugenyi wange ekyaleero ate ali ku Soul TV. Soul TV, hello. Okay, hello Soul TV. Amanya nejokubidde essimu. Amanya Gaembe Shafik. Shafik, genda maaso. Tesa. Okay, tugende maaso tufune endowooza zammwe abali ku Soul TV. Program omungi ku makya egenda maaso, kitundu kya byabufuzi na byabukulembeze. Essimu ziri ku TV yo, kuba essimu tuwe endowooza yo. Olaba ki mu kalulu akadde akaawo? Ebibiina bibiri, Alliance for National Transformation, National Unity Platform, olowooza bigenda kukola statement, binaleeta ababaka oba oliawo bitulage nti biruledde okudominatinga political future eya Uganda oba nedda? Ali ku Soul TV kuba essimu tufune endowooza yo. Nkugambye nti ebibiina bino bitunuuliddwa nnyo mu kiseera kino, tubitaddeko eriiso. Bigenda kupafominga bitya? Binaleeta ababaka mu Parliament? Bigenda kuteekawo okuvuganya okw'amaanyi oba oleo bituwe n'omukulembeze w'eggwanga oba nedda? Twogereko tufune endowooza zammwe. Omugenyi wange simufunye, naye ate manye nti gwe ali ebweru osobola okubeera omugenyi wange enkyaleero. Akadde kakyaliyo, tukyalinayo eddakiika nga 5. Osobola okukozesa akadde ako n'otwendowoozayo, naye bw'onoobeera nga tufunye mu kusoogwo era tujja genda maaso twanalizinge ensonga zino nga bwe ziri. Ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC ku mulundi guno nakyo kitunuuliddwa nnyo. Kye kimu nakyo ekibiina ekiteekwa okuteekebwako eriiso ejjogi nti kisobola kinamanaginga kitya omuyaga guno gwe kiyiseemu ogukiviiriddeko n'okutondebwawo kwa Alliance for National Transformation. FDC n'abaka bali 37 ne bamaze okukendeera olwedde. Honorable Odonga Oto yayabulira ekibiina kya FDC, Honorable Paul Mwiru ekibiina yakyabulira, ndowooza beebuuba bakendeddeko. Naye tusuubire ki ku mulundi guno? FDC nesobola okukuuma omuwendo ogw'ababaka mu Parliament oba nesobola okwongerezaako? Tulabe nga FDC egenze mu babaka 50, 60, 70, 100 oba nedda? Kuba bwe kimala nekituuka oba nekituukirira nti FDC ababaka beesaliseeko oba oliawo bakendedde, kyandyongera okulaga nti FDC nayo yandibanga amaanyi gakendedde, kandibanga kabonero nti FDC amaanyi gakendedde, oba yandibanga that is what I've been saying. Ngamba nti akalulu ka 2021 kijja kuba kigezo kinene eri ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo, actually omuli ne FDC, nti FDC bwebanga tesobodde consolidatinga its support ne power presence in Parliament, netasobola kukuuma ababaka baayo abaliyo kati
olwaleero oba n'okwongerezaako nako kajja kuba kabonero kankukunala nti oba oli abo FDC nayo obuwagizi bwandibanga bukendedde. Eyo endowooza yange. FDC ejja kuba ku kigezo kinene okulaba nti ekuuma presence mu parliament oba oliawo eyongereko n'okwongerako ku baka ba parliament ne kasita kituukirira nga FDC abaka bakendedde awo nno kekajja okuba akabonero akenkukunala ti FDC obuwagizi bukendedde. Then n'ebibiina bino nga Alliance for National Transformation ne National Unity Platform ebibiina nga yes bwe kinaasoboka okubeera nti bifunye ababaka kuba byo olwedde bibadde nga tebirina ababaka wero Alliance for National Transformation erina ababaka beetandikiddeko actually balina erina Honorable Gerald Karuhanga erina Honorable Paul Mwiru ndowooza bwe batyo n'abalala bwe batyo erina weetandikiddeyo erinako ababaka. Then National Unity Platform erina ababaka ebadde emaze okufuna ababaka abamaze okugyegattako. So bakanga Honorable Medard Segona bakanga bala bonna abo abali mu National Unity Platform. So ebibiina bino bibanga bisobola okuleeta ababaka abawerako mu Parliament ye-11 11th Parliament nga basobola okulaga tesobola kubeera dominance kuba NRM yo etulaze well it is enjoying dominance in Parliament nebe bebanga bisobola okuleeta ababaka mu Parliament omuwendo nga guwerako then bijja kubanga bifunye momentum ebyongerayo mu maaso ate oba oliawo labe mu bululu obuddako mukalwa akaddaku akabbira 26 ng'ate bifunye oba oliawo obuwagizi n'abaka abangi ate n'okukulaakulana okweyongerako nga ebibiina by'obufuzi kuba ebibiina by'obufuzi byonna bizimbibwa kukwata buyinza bizimbibwa ku influencinga policy na kubeera ne presence mu politics. So ebibiina by'obufuzi bebibeera nga tebisobodde kuvuganya mu 2021 elections then kajja kuba kabonero akenkunala nti oba oliawo NRM ne mu 2016 wandirabanga eyongedde oba egenze maaso n'okubeera dominant oba otherwise bwe kibeera nga embeera yonna bwe kinaabeera nga kivuddeyo mu 2021 general election. Naye nkugambye nti akakiiko ebyokulonda katulazeeko nti oba oliawo ezo entegeka zigenda mu maaso twalabyeko embeera eyo eya ebikozesebwa omuli obukonge bw'obululu okuba nti byamazidde okutuuka mu ggwanga ate batugamba nti n'ebirala bikyajja oba oliawo ekyo kyekabonero akalaga nti akalulu 2021 kagenda mu maaso ate kajja kutegekebwa. Jjukira nti ennaku z'omwezi 14 January tujja kubanga tulonda president ate tulonde ne ba members of parliament omuli direct elected MPs ate muli ne district women oba women representative mu mbeera eyo ya akalulu akabindabinda akabiri abirimu ensonga ya SOPs directives ezokwasa okulaba nti tutangira okusasanya kw'ekirwadde kya COVID-19 ekyaliwo katusuubire nti nayo egenda kusalirwa amagezi akakiiko kulonda juzi omulamuzi Simon Byabakama yatusuubiza nti agenda kutuuza stakeholders abenjawulo omuli abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ne ba presidential candidates batule wansi bakanye ku nsonga eyo butya bwe bagenda okukwasa SOPs guidelines naye tetunaba kukiraba katusuubire nti banakikolako mu bwangu ate tuleme okulaba nti ekirwadde kino ekya COVID-19 kyongera okwejirisa mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukkirize nno nti olwaleero tekinologiya atatukoze bulungi tetusobodde kusinkana omugenyi waffe Honorable Winnie Kiza omubaka omukyala owa Kasese district mu parliament atenga ku mulundi guno yaweereza nga head of campaigns presidential campaigns mu Alliance for National Transformation yabadde ategekeddwa okubeera omugenyi waffe olunaku olwaleero naye tetusobodde kumufuna olw'okuba nti ebya tekinologiya bwe bityo bibeera tetusobodde kumufuna naye kansuubire nti akadde kano kakoze bulungi nange eno gyendi kankoze bulungi tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya ate olw'enkya
tujja kubeera mu dialogue kankubireko nti tujja kubeera mu dialogue ate twogere ku nsonga bweziti ebyobufuzi n'olunaku lwa balaza tujjako mu wano ate twongereze ku nsonga zino ez'ebyobufuzi ebitambula mu ggwanga Uganda. Kankwaliza olunaku olungi naye nkujjukize nti COVID-19 akyaliwo wano mu ggwanga Uganda. Kakasa nti wenaba mu ngalo, yambala masikio ate maintain social distance. Amanyi zetusima Apollo program bwetu betambudde tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo wakati mu Munnyo kumacha ne Geoffrey Mugerwa. Tova ku Soul TV. Bela bulungi weraba.